Waliwo ababuuza ekibuuzo nti obugagga bwa Hamis Kigundu bwani, obugagga bwa Sudiru bwani, obugagga bw'abasajja nga omukulu Kirumira bwani, obugagga obw'abasajja nga Sekalala bubeera bwani, obugagga obwo bubeera bwa gavumenti eri mu ttaka. Kubanga omukulembeze afuga bamuyita His Excellency. Excellency y'abantu bonna abali mu ttaka eryo ebeerawo lwakuba omukulembeze oyo. Kati omwavu najja agamba ezo ssente za Muhoozi, ezo ssente za Museveni. Ebitundu 5 abeera mutuufu, ebitundu 5 abeera mukyamu, kubanga aba akyogeredde mu mutima gwa nnugu, kubanga takkiriza nti omuntu akeera ku makya n'akola n'afuna akasente. Era ojja mmusanga nga akakasa nti izo ssente za gundi mutuufu kyokka mukyamu, kubanga omutima gwakyogeza muki. Kati nze nkyogerera mu mutima omulungi, tewali mugagga agaggawala nga takolagana na gavumenti, kubanga gavumenti ye excellency y'abantu abali mu ttaka eryo. Tewali mugagga awagira butabanguko, taliyo. Ekyokulabirako ekisooka, omusajja gwe bayita Abramovich abadde akulembera ttiimu ya Chelsea bwe yayawukanye ne ttiimu ya ne gavumenti ya Bungereza ne batunda ttiimu ye ku nnyondo ne batamuwadde 10 n'afuluma n'agenda, ate bamwesimba mudda. Kikulaga nti gavumenti erina obuyinza okwavuwaza omugagga ali international. Alina balooya, alina human rights, alina baki, bamugobye mu Bungereza ne bamutikka ne bamuzza ewaabwe. Abramovich nannyini Chelsea, ttiimu gye tukuze nga tulaba ey'amaanyi. Kati njagala okulabula abavubuka be baleetedde okunyooma amaanyi ga gavumenti. Abasajja bonna be mulaba n'abali ku opposition bonna bwe balina buliwo lwakuba gavumenti bakolagana nayo mu butongole. Tosobola kutandikawo business gavumenti n'egikkiriza nga tokolagana nayo, ekyo tebakikulimba. Waliwo abaana abagenze ne Kyagulanyi gye Dubai ng'abamu muli bapulezenta ba radio, abamu muli bapulezenta ba TV, abalala nga mulina emirimu gyammwe nga ssekinnoomu gye mwekolera, abamu nga mulina amakampuni ag'enjawulo gye mukolera, ne mwerabisa, ne musanyuka, ne mukyamuka, ne mukola kyakale ewa buli ngeri yenna. Naye nga gavumenti ebakoze eki? Asooka ye mukwano gwange Simon Mpalaata owa BBS. Baganda bange mbabuulira, gavumenti erina amaanyi okusiraanya obulamu bwo n'okuwa obulamu. Obwo obuyinza bugiweebwa Katonda, era abakiwakanyizaako bakimanyi. Waliwo omuwala bamuyita Tina Fierce. Tina Fierce jeri agenda kumubalaga wano. Tina Fierce yakolanga pokopoko ku Urban. Yasikira oli bamutangani yasikira. Waliwo omuwala gwe yasikira ayakola ku Galaxy. Omuwala oli nga avuma. Ate Tina Fierce avuma. Munnange lwali olwo Tina Fierce mu lockdown owawedde ng'agenda ayogera ku famire ya, waliwo famire ya y'omusajja mugagga yakomyawo abantu baayo mu Uganda. Sam Kuteesa MP wange Sembabule ye yali Minister of External Affairs. Munnange ng'adda ku Abani ng'alumba muli bagwagwa muyinza mutya okukobyawo omuntu mwasiba lockdown mwasiba ebisaawe ng'ebbaluwa efuluma. Ebbaluwa bw'efuluma nga abatodda ku mpewo ng'alowooza byakusaaga ng'asooka agendewo ofuna opondo. Ofuna opondo ng'amuga ati muganda wange bw'aba Sam Kuteesa yayogedde nze sirina kyenkola ki. Ng'anoonya Sam Kuteesa ng'amulaba. Sam Kuteesa yamugamba amanyi Kuteesa talina bigambo bingi, ze rich man yamutwala butunuulizibwa ati n'azzaako omunwe gwa Segereti n'agamba genda. Ne bagaana Tina Fierce okuddamu okufuna omulimu awantu wonna mu Uganda. Era Tina Fierce ali ku Facebook, ate buli jaggulawo ng'ezimu bazijjayo, kati ali awo ali desperate. Teolowooza nti ebyo byayogera takyagala kukola. Oyo omwana yeegayira yatuukirira buli muntu bamukkiriza okuddamu okukola, yagaana kubanga yanyooma abantu abalina obuyinza. Kye baakola kikyamu okuzza abantu mu lockdown ng'ate basibye ekisaawe. Naye bali balina obuyinza eri gavumenti. Ogenda kukola ki? America erina obuyinza okujja mu nsi yo n'ezimbamu embassy nga tosobola kulinnyawo n'eggaana n'okugendawo. Ate mu nsi yo ogenda gikola ki? America erina obuyinza okusalawo nti eno kampani tesima amafuta geno yebeegasima. Ogenda kukola ki? Kati bannabyabufuzi abamu bo nga balina kye balinawo
kubanga Kyagulanyi bw'aba n'atambula aba ne security. Gavumenti y'ensi eyo emanyi ataweebwa butwa, takubwa amasasi, tagwa ku accident, ali internationally protected and locally protected. Kati gwe omuwerekedde olina akalimo kate okola mu Buganda. Ebiriwo wakati wa Buganda ne government okola otya, bali abawaggulu bakwatagana, bali awawansi waliwo akalumanywera, owerekedde olina akalimo ko. Be banaawandiika ebbaluwa nti temuddamu okuwa sayima omulimu awantu wonna, ogenda kukola otya? Tebaddamu okuwa divorce omulimu awantu wonna. What are you going to do? Bavubuka bannange twegendereza ebintu bye tutambuliramu. Waliwo omuvubuka abadde akola ku Bukedde nga bamuyita Lukungu Nuhu. Lukungu Nuhu ya perfectly replaced Honorable Kazibwe Bashir. Bannange ng'akola program ennungi. Omuvubuka ng'ayogera bulungi. Naye ekyamulemya okumugoba lwaki baamugobye ng'alemera ku Bobi Wine. Bw'oba okola ku radio ya Busiraamu lwaki oyogera ku mbizzi? Aji bw'avaayo nagata okola story ya mbizzi lwaki ogiremerako? Ebadde mawulire njirabye yiino oli mukamaawo. Bw'oba okola Pastor Bujingo lwaki okola story ng'eri mu Ssenyonga? Bajja kugoba. Bw'oba okola ku Bukedde lwaki oleeta story za Bobi Wine ne basala story 10 program z'enjawulo ng'olemedde bagata oyogera ku Bobi Wine kola kino ate okiremeddeko. Baganda ba gavumenti esobola okwavuwaza, gavumenti esobola okugaggawaza. Dr. Tyamale Kyagulanyi wajja Mbuyinza oba Besigye maama nnyabo nga nkyukirawo. Siddamu kwogera ku Museveni, siddamu kuwana opposition, siddamu kwogera kintu kyonna kiri against Bobi Wine kubanga yabeera His Excellency. Your Excellency. Kati bannabyabufuzi babawaga ne mulabanga gavumenti ennafu. Gavumenti erina obuyinza okuga nti oli Munnayuganda n'osiraanira Dubai. Bakikola miguna wane Kenya. Era miguna agenda kukomawo bukomi Rutonga yakalenya ku buyinza yagenda omuzza. Kenyatta yamugoba mu Kenya. Yagamba ennyonyi nti bw'olinnyisa miguna mu Kenya ennyonyi tugenda gikuba tugigale nawo. Miguna baamuzaayo ewaabwe. Kati mwabanyooma amaanyi ga gavumenti mumanyire ddala nti gavumenti ya Bungereza yatunze Cherusi Abramovich n'atafunako yadde 10 nadde ewaabwe ne batamukiriza na kulinnya mu Bungereza ng'ate musajja mugagga. Kati gw'ate alina ebiku, gw'ate alina enkwawa eziwunya okunyoomerera yeemu ku nsonga. Ate ne the Bible talks about despising, okunyooma. Gavumenti oyina bitagikola bw'oba ina kyekoze kyogereko mirembe. Wabula ina obuyinza okukwata n'akasimuko ne bakuteeka mu safe house ne bakutulako amagulu. Tewali alina nze maama wange yaŋŋamba gavumenti ejja ne kkuba amasasi abamukubye bamuse bannange. Wano Putin bameka bawadde obutwa ne bafa emisana ttuku. Putin anti mugamba gavumenti z'abazungu zaakulaakulana nnyo. Putin mwogereko akuwa obutwa ogwe wali ofe ensi ekwerabire. Ono Kasoji omusajja omu Saudi Arabia gwe baawa obutwa. Bagamba America yamuwa obutwa. Byakomawa tebyaggweeraawo. Bavubuka bannange nakubidde senga Sebbanga ne muga Sebbanga ekikutambuza ne Bobi Wine ng'agenda ku bintu bye kiki. Gende Dubai okole emirimu gyo. Bajja kugandi oyo yatambula ne gundi kale. Ata nabo bennyini ababaana bamayiti family bemulaba. Ababaana bakolera gavumenti kubanga batambula ne bagenda mu bulinsi ne balya ne banywa bakola mulimo ki. Naavuma mu 7 ate naakoma mu Uganda. N'abeera mu mwezi nga mulamba nga twali amukutteko. Kati bali mu kubabega oyo yakuwaayo ne bajja bakusiba ne bakussaako envumbo n'osiraana obulamu bwo bwonna kubanga onyooma abantu, onyooma gavumenti. Mbasigira Spamania Ntinda, waliwo Spamania ku Freedom City gye ngenda kasanva wano ngenda nga babanyoolanyoolamu bwe bati Dr. Tyamale nga nsigalawo amesi guno okulamusizaako mukwano gwange wa Home Connect Properties webale nnyo mirimo obulango bonna mugenda kubulaba. Buli kintu kyonna ekibeera mu video zange kibeera legit. Sina kintu kyonna kyenteekamu ate kiri legit. Kitaffe nkwebaza ku lw'amaanyi gompadde. Ndi mwonoonyi atasaana mu maaso go. Naye ayi kitaffe omulungi nkwegayiridde olw'omusaayi gwa Kristo we Nazaaleesi omwana wa Katonda omulamu ngaggawaza mwoyo ne mubiri. Mpa amaka amalungi kitaffe omulungi, ompe n'abaana abakutya, ompe ne future ennungi. Ontaase embwa kubanga nkolera wabweru ewali embwa ezirya bye zisesemye. Ntaase embizzi, ntaasa siriimu, ntaasa accident n'okwonooneka Mukama nneme okwerabira gye nvudde.
Nyamba ngoberere mu ligimu mange n'ekitange ebantendese omuli mukyala Nakijoba omuli Mama Kadaga omuli Hamis Kigundu omuli Muzeyi Museveni omuli Musumba Sara ompa amaka amalungi n'obulamu obulungi ne bwe ndiba nvudde mbulamu bw'ensinga ekiseera kituuse ompumulize mu bwakabaka bwawo wootuula nze sijja genda mu geyeena kye kigambo ky'akamwa kange Mukama kyenkolerera kyenva nkusaba Mukama ongaggawaze onkulaakulanye ompe emmemme yange byeyagala ate onkuuma eri omubi bwe mpabanga Psalms 23 okwatenga olugaalo Mukama onkomeyo mu kkubo ettuufu kuba ggwe ekkubo n'amazima n'obulamu ggwe Kristo omwana wa Katonda omulamu muzzukulu wa Dawudi tewali bujulizi bulala tewali bulokozi bulala mu linnya lya Kristo bwe nsabidde ebyo nga neebaza amiina. Beloved, again, Ashamisa is my name, and I come to you here on Volongoto. God bless you. Shalom, Uganda. Shalom, the nations. Yanjagala okukola ku Sara olw'engeri empulira mu mutima gwange. I am married with a beautiful wife, Mori Mixer, perfect, and 4 children. But I'm telling you, even my family is not perfect. Yes, it's not perfect. Tuba n'ebintu ebyenjawulo byetutambuliramu byetudiringa nabyo naye mu kisa kya Katonda buli lunaku Mukama at perfecting, and that's the faith. So sagala olowooze nti olwokuba nze ndi eno amaka gange gabeera mu ggulu. No, nagange gali ku nsi, and we are troubled. We have things that we deal with, beloved. We strive to walk in harmony and agreement. Bible gamba two cannot walk together unless they have agreed. So I want to believe with you, Jolly. Oyinza okuba ng'oyinako emitawaana nga owulira ne partner wo oyagala kumutta owulira oyagala akuviire, owulira nga oba kiggwa ddi kitegeerekeka. I can understand where you are, but I also have the truth of the word of God, that God is the joiner. Katonda yatu, he who joins is only God. He joined you and your partner. So school fees, and many things happen in the family. Let me take this minute and I pray with you. I'm telling you, God can move mountains. Yes, He can. Not because we are that perfect, but because we are believing in Him who is able to form perfection of our lives. So kasabeko nawe gwaita mu mbeera z'amaka ng'olina ekintu olina osanga toyinza kigamba muntu n'omu ng'okisirikidde naye nga kikukaabya amaziga naye nga weetaaga Katonda oba olina embeera nga you can't even disclose it to your closest. I want to pray with you. Mulinnya lya Yesu Kristo Katonda yatonda eggulu n'ensi. For you have spoken in Deuteronomy 6:4, Heavenly Father, and you have said to us, behold, O Israel, your God is, your Lord is one. You, Yeshua, have testified over the world that the Father is working and you are working. Heavenly Father, we have seen how the two of you work in a reality of unity. And Lord, we are able to see the three imparted into oneness. Father, I ask you in the name of Jesus, mukaseera akazibu Mukama mu makage ng'awulira takyasobola gakuuma ng'awulira ayina ekyobusirusiru kyayagala okukola ng'awulira ayagala kubata ng'awulira takyayagala kumanya mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu nkowola ekisa ekipya eri oluganda yandaba mu kaseera kano. I call upon a new grace towards you, my brother, my sister, where you are. In Yeshua's name, I call upon the encompassment of oneness of the Father in your life, in Jesus' name, and I come against the attacks of the enemy. I come against the mindness of foolishness, the mindness to separate yourself from your family, from your children, from your wife, from your husband. In the name of Jesus, I aggressively attack the power of the evil, and I pull him down in Jesus' name. I command the devil to flee off your family in Jesus' name. Be freed and enter into oneness with your wife, with your husband, with your harmony with your children, and may you be blessed from today, from now, in Jesus' name. Shalom to your family. Amen.